tukwaniriza ku Agda Live TV yaffe y'abaana b'eggomba. Tuli wano okusaawa Kakomo. Nze Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa. Mwezaawo nga bulijjo mu programs ez'enjawulo. Olunaku olwaleero wano ku Kisaawe tuli Kakomo, tuli ku mutendera oguddira ogw'akamalizo ogwa enteekateeka z'omupiira egyatumiddwa mu Nagomba Christmas Gala nga gitegekeddwa omwana enzaalo ey'eggomba, omwana enzaalo y'Kakomo, Salongo Ssemata mu Nagomba. Nga bulijjo ffe abaagira live tweyama okutuusaako byonna byonna okuva twatandika. Abaze mutugoberera mujjuka twatandika twabalaga enteekateeka nga bwe yali ne tubatuusako abantu abenjawulo abali mu nteekateeka eno. Nebyo tujja kubiraba mpola mpola gwe kyoba okola weekuumire ku Agda Live olutimbe gaggadde tojjaako maaso go ojja kubola buli kimu ekigenda mu maaso. We tuli wano waliwo abatesitesi ab'enjawulo okuva mu ttiimu ez'enjawulo, ttiimu ennya ezigenda okuvaako ebbiri zizanye finali Kiriri. Manya nze Walugembe Stephen Kalema, chairman wa muluka gwe Kiriri team. Manya nze Kyene Umaru, amanyiddwa nga Bosco. Erinya eri omupiira erikola sente. Manya mpite wa Salongo Mbazira. Ndi team manager wa timu ya Kiriri ng'omuluka. Amanya nze Ssemata Xmas. Nga ndi w'Ekiriri nga manager w'Ekiriri. Ndi wano ku kisaawe kyaffe ekyobuzaaliranwa Kakomo Mpenja, kimanyiddwa nga Kakomo Mpenja, ekitwala eggombolola y'Empenja. Tuzi wano ku lunaku olwaleero okulaba nga tutuukiriza tutuuka ku lunaku kumpi ndowooza olusemberera olufundikira tournament yaffe emanyiddwa nga Ssemata Cup mu Nagomba. Tuli wano kisaawe kyaffe eky'Ekakomo. Twagumanya okuva Salongo lwe yaguteekawo era tuli beeteefuteefu okuwangula ekirabo kino ssebo. Tusuubira obba kuba goolo nnya, Tonda wano aba abayambye ne bateebamu bayinza kuteebamu kagoolo nga kamu kokka ssebo. Okuba goolo 5, 4, 3 Gajja. Obuwanguzi bwaffe ab'Ekiriri. Omupiira gwa gubeera gwa over. Ekitone nnyo ogutera kugwera mu goolo 3-0 oba 4-1. Goolo 5 kumeka ku 0. Abaana mulimu abalwaddeemu ko kati tuyinza okukola obubi ne tukuba goolo nga 6 kale. Ambassador tokisusizza. Goolo 6 kwemu si nnyingi kuba ate waliwo. Nani gwagala ogenda naye? Njagala Kakomo. Tandigenze ne Kakomo eyo. Final ne Kakomo. Tesuubira na ngoma nnene ye beeyitawo okutuuka ku final. Kakomo eyogera nnyo. Bwe buzibu bwayo. Final wajja tunyumira obulungi. Omutesitesi mwebazako ekintu kimu ne musuubiza nti taggwamu maanyi ekintu kyakoledde ekitundu kyaffe kya kitiibwa era yeebale kwagala ggomba, yeebale omwoyo ogwo. Omusajja w'amaanyi nnyo era musajja munnabyamizannyo. Ssemata musajja nnyo era singa tubadde ne Ssemata nga 10 mu ggomba asinga kati at least singa tuli ku level ya Wakiso. Amina. Naye nga tumwebaza nnyo. Agda Live muli bakabi nnyo. Kyava ku ki okubanga otandikawo ate enteekateeka y'omupiira ko? Nsonga kulinava ekikumu byonna njagala nnyo okutambula n'abavubuka b'eggomba. Ate nga omupiira kyekimu ku byemizannyo ekyasinze okugatta abavubuka. Abavubuka bano bwe bafuula bize kiba kirungi bakwatagana ne bayongera okumanya, ne bayongera okubeera exposed. Ate ekyokubiri n'amanyo alina ekitone ky'omupiira ne bamulaba nti akola ki nti alina ekitone. Ogenda ne weesanga nga ttiimu ya Ggomba nti Nagomba Lions ezannya emipiira gy'amasaza ate nga abazannyi bava mu bitundu birala. So nga namuno omwaffe abazannyi babeeramu naye oluusi tebalaba olw'ensonga tebazannya emipiira gibasooka bafuddeeyo okulabika. So kati ngezaako okulaba abalina ebitone byabwe bavaayo ngera okubazuula tubazuule ate babikulaakulanye. Mpozi n'ekirala era twagala okuddiza ne ku bantu kubanga buli ogenda n'okuba ekyeyo kama nakukwasizaako tobaako kwobojjayo okuzza omuzigo abantu baffe ne basanyuka. N'ekirala ate kati tugenda mu Christmas, tuli mu festive season, final tugenda zizannya ku Christmas. Nagala nedaba nga tulinaako kintu kyawo tugenda kusanyusa bantu. So nga ate okuva edda nedda nazze kuno nga ennaku enkulu gezaabaako ebintu ebyenjawulo ebikujjuko. Basebwatu bwe basamba omupiira tugenda mu bulo kuba Eggomba paka mu bulo. Weebale ne basemwanga. So kakati n'olw'ensonga eyo ku lunaku nagenderera okulaba nga
Christmas tufunawo ekintu kitufuula busy mu ngeri y'okusanyuka. That's why nateekateeka omutima guno ogw'okubeera ng'oddiza ku bantu kiki okikola lwaki kirimuuze munda kizaale nange neekanga ati olinako abantu abalala b'otraininze okubanga balina omutima mpozi abaana bakyali mabujje nsobola okutendeka omanyi kati kino ekintu kyaba tebakiyigiriza buyigiriza esookera ddala byonna kikuzaalibwamu kiba kizaale kati ate bano abaana bo ne batakizira ddamu n'okimukulizaamu ate kisobola kibeera naye kati omuntu nga ggwe olwedde nga oli musajja mukulu kiyinza okubeera ekizibu okikuyigiriza kinzimbamu anti akakyamamamera ogeza kukagolola kamenye kawumenyese naye ate okuleka nga gonneegombye gonneegomba ne weegomba ebikolwa byange n'olaba nga birungi ate osobola okubikola kasita neegomba notaneegomba mu bubi waliwo okuneegomba mu bubi nogezaako ate okwaga kulwanyisa kuza ate olumu bwe twegomba omuntu ojanoga wamulwanyisa kulaba nga abantu baawula kintu kyakwegomba waliwo competition embi nenungi omuntu bwemwegomba mu bulungi si kibi nze kiringa omuntu bwe ndaba nga yeyita linnya lyange byenkola byakola ng'agezaako okukwagala ekyo kiba kirungi mba nkyagala kubanga aba kikoze mukunjagala naye waliwo ate akulabanga ebintu byokola abyagala naye ate natandika bikola nga atabikola mu bubi neyefuula nti ate kati akola bikusinga olitegeera omuntu asuubira ekyanjawulo ki ku lunaku lwa Christmas? Ekyenjawulo Christmas kyolina osooka okusuubira nti tugendagendako mu masinzizo twebaze ku mutonzi kola nga tuyisiza mu mwaka gwa 2021 tegubadde mwangu gubaddemu ebyobufuzi gubaddemu okulwanagana kungi abantu bafudde covid abadde w'amaanyi covid asembyeyo wa 42 days eno lockdown yasembayo yatta abantu bangi so katulina okugenda okwebaza ku mutonzi ekyokubiri ekyenjawulo kyonza okusuubirako olunaku nti abantu bangi abagenda okudda ewaka okuva mu bibuga tugenda kulabaganako ne ba obbies ne ba obbies oba okitegeera kigala akawungeezi okitegeera tuya kwesenkanako awo twebongeko wayi wabulira wabiri bitasika waddawa okitegeera so kati nekyayo ekyenjawulo kyonza okusuubirako tugenda kulyako ku ngeri y'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo omanyi ffe we twakulira edda nga ebintu ebimu kati nga akaceere ennyama kasoda nga tubinywa akanyama n'akaceere nga tubifuna ku nnaku nkulu okuleka pozi n'omukolo oguli ku kyalo ate nga fe abaana bato batugobaganya so nga tulinda lunaku lukifu so kati ku lunaku oluku tugenda kwambalako bulungi akagoye akapya twakagula dda nange nakagula gyekali aka Christmas tugenda kwambala bulungi ndye bulungi kale omutesitesi omukulu wa tournament eno twagituuma Ssemata futbologala amanya n'eddoboozi Salomo Ssemata Munnagomba munnakyalo mulekwa ndi mwana nzaalwa yawona ku kitundu etulimu abatamanyi mumanye namwe abammanyi kirungi okubanga mumanyi nfuuzi era nga bwogamba siina maama siina taata maama saamulawo sibyalwalowooza nti oba okola bino osanyuse bafa kata esi maama simanyira kumanya dadi yafa ndi mu primary 4 I mean in primary 7 that was 2004 kati ate bengamba nti ndi munnakyalo ntegeeza nti nakulira mu kyalo ekizinga kigenzeemu jjojjo wali myaka 10 kampana akamulaba erinde ndi ku kyeyo ndi munnakyalo waffe Kakomo Mpenja Mugomba kitegeera that's why ndi munnakyalo ate ogamba nti ndi Munnagomba ngezaako okulaga abantu nti okubeera Munnagomba si kivumo ebintu byabanga bivumo naye kati tuli banjawulo abatuyita baleera Gomba tuvuddeyo nnyo amasaza ffe twala ebikopo by'amasaza tusinga ebikopo ebingi otegeera bulungi Gomba ffe tulina abakulembera Uganda bamirundi egi bapulezidenti ababiri ffe tubayina pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oyo omu ava Kisozi omulala tuyinayo pulezidenti waffe pulezidenti Bobi Wine owanuupu muzanyi wekiri shot number 6 kiriri yayimiridde wakati mu kusoberwa tamanyi kikiddako n'asinziira
akubye waggulu akubye waggulu abantu banani yabawadde omutaama yabatabudde n'abawa omutaama Saalongombaziza tewakutteko mu balongo shed number 6 wekiriri asobeddwa Gomba munnakyalo webale enteekateeka zino shed number 6 ow'Empogo omupiira gwinirira kuli kwennyininyini nasinziira akuye golo nungi nnyo golo eri 1-1 bombi bakasimula emirundi ebiri ngomane ne bawerekera mugole bagenda bayimba kayimba tulinda mugole embeera yaabwe si nnungi golo balina emu Kakomo ebala golo 4 ngomane needs goalkeepers become an avenue for the opponents awe bayita sebadduka ndaba atandise okuwenyera embeera si nnungi timu ye Kakomo ebadde nnungi nnyo malala gokka ge basusizza Kakomo bagitwala ono yaali offside kinajjukirwa nti wano tuli ku kisaawe eky'Ekakomo egoolo eziriwo ez'ebyuma era zaagulibwa Ssaalongo Ssemata Munnagomba era ateeseteese emipiira gino kinajjukirwa nti mu kuzigula yagulirako ddala ne bonna obukwata bonna n'obutimba yabugulirako naye olw'okuba nti waliwo abatamanya ŋŋamba ebimu twasanga nga babijjeeko sijja kukozesa kigambo kubba naye twamujogedde naye era natusuubiza nti ate agenda kuzzaako ebirala ekyo nno kikulu nnyo Senkubuge Rogers Tebiteno omuzadde tazaawa one of the best MCs in Eastern Central Africa ndi bwabweru w'omuzindaalo okubanga natuusaako buli kimu ekigenda mu maaso bwe kyenkusaba kuumira amaaso go ku TV okulaba buli kimu ekigenda mu maaso tova Ada Live nga sinnavaako njala kwebaza nnyo Col Patrick okuva mu Insight Media kubanga akwata ekifaananyi ate n'akiweereza Alansoft Media abali mu studio okulaba nga bakitereeza kikutuukeeko nga kinyirira nga bw'ogenda okukiraba tova Agda Live anti Agda Live eddoboozi ly'eggomba Agda Live eddoboozi ly'eggomba